waliwo ebintu byenjagala tugabane ku luno nga biraga nti nze nga maze okutegeera Katonda kyayagala mukolere entuukirize, eriyo embala ze nnina okufuba okulaba nga zibeera mu bulamu bwange. Si maanyi gano ag'emmere naki naye waliwo ebintu ebirina okubeera mu bulamu bwange okunyamba okutuukiriza. Duli nasoma ekyawandiikibwa era ngenda kukibeera nga nkiddamu ekya Peetero ekyokubiri essuula 1 n'olunyiriri olw'10. Naye ng'ekyo tujja nga tukijja mu kyawandiikibwa ekigazi, era leero ngenda kusoma Peetero ekyo ekyokubiri essuula 4 esooka. Nja kuva ku lunyiriri olumu ntambulire ddala okutuusa we tunaakoma. Luli nabagamba abagoberera nti musome okuva wano okutuusa wano, naye olwaleero ngenda kubeera nga nsoma. Waliwo embala ezituyamba nga bwe tuba tetuzirina tetusobola kubeera nga tutuukiriza. Kaakati kansome Peetero oyo, Peetero ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olw'10 ne mba nsookerako nduddiŋŋana